aliwo obudde buno alaba nti there's someone taking care of Elvis agamba kati Elvis talidde bannanga not okay. Yeah, of course. Kankule Julie. Shout out to her. Yeah. I would mention her, but Nenga Machemanjali. Yeah, to a meeting sometime back, and she's there, I know. And I do love her so much. Kubana yanjagala. So, kubanze kuva high school, yeah. Naye muntu ga girlfriend boyfriend ali so active. Sure. He's so active. Kubanze nava mu high school nga almost kuva from 6 hours. Nalekayo ba girlfriends babiri. Yeah. I used to go back and embakyalira. Nendo joining kati sometimes. Oh, they were in the lower classes. Jukila katobera from 6. Tosola kwa na from 6. Mama chua. Ino kwa na from 4 from 3. Bile yo mu form 4 3. Funa. Awo je tuvimbira so. Naina kona ina naleka like. Naina mabala abiri so. When I joining a campus. Sinewata omu one time yankule esimu nga ndina bachali bange tuli nabo jikso cosmetics so mwala nga ina kwesimu ina wajikwata na oli najikwata someone else so anyiga nagamba gadijo jikira mbera mu high school munoze ne ku university ina balala banji chele so asinga oitwa ina kugambendoze yali yataniso kwa ukani so ne tuli ne tuchita na right now Ewa motoka sazo ndagina ikandi mu kuvuga Range Rover ni modo kirabika 2025 walo girabiyeko nagira kati gwerinda kenagikulaga everything omukyalo oyo mukuteka na mikolo ndoza apa nao kuba mwana ekemikolo tetunakirowozaako nnyo tukyali mu you're about to move in tukyali mu process Toyinza bipapira. Nawe Kampala ipapira. So la bipapira kankubulire. So just mubera also obulamu kale. Bunyumanyonga waliwo ekisonde kisaye kimanyonga oyino mu chinga weather. So gosoro bulire songa sometimes unakuwa magezi. Nzore izula banemba Juli ndi kwagala nkugamba ekimu nti omugaso gw'omuwala nze kunze to give me a peaceful mind. That's your main purpose. Just peaceful. Sina cha change agala. Namba ngenda kubuza omwana ono takuwa headache like ngambya finance stuff like that. Peaceful mind. Era nze kasota ndiko kufuuka problem kyakitegeeza. We are not connecting. Era nze kasita nzija ne ngamba Julie, you know what? Kumulimu kibadde so hard today. Notandika bikibi notandika kale bine bimwe bakazi muyomba by'ekisiru. Kuba otandise okunfuukira ekizibu. In actual sense what tukyasobola kwatagana zibanjagala omuntu ampa emirembo kitegeera nonkubye no ngamba Elvis njagala gula kino ngamba what just give me like a week ndabe kitegeera kati nze noyo mwana just wabanga anything kyayagalira mugamba what I'll provide this and this or not don't manage kwanza teranyo gamba abawala and sometimes too womankufunye Julie I'm your boyfriend I'm not your dad. Mbasifu sitata okibakitegeeza meaning you're not looking after an orphan sigenda kukola orphanage nti ngenda kuyamba buli omu okitegeera so mankufunye mbanjagala list obene nga tuteesa okisoose ntukikola ekitasobose sinze kitaawo of course kati oyinza okungamba what baby I need an iPhone okitegeera muli nembalaba negamba an iPhone for oyagala iPhone for what? Ngamba bachali bange bayino gamba what? Hold on. Kuba sazo you have dreams to ebiroto nko muvubuka kubeera ko kyotuuka ko nga gwe. Loko bala just nakuzera okibala tegeera. Noteka noge mwana kusanga mukazi goko ngomazo kapanga atandika kuteeka amateeka. Tatwagala nyumba enene esingako wano. Ate ngosanze nze wano wendi nemala. You can fix in yourself or not, or you leave. Of course. Kyekugamba tompadde peaceful mind. Ate kati golinga zo kulinyirira eddembe lyosanze waka. So kati abakyala sometimes nyo bagamba nti wasanga omuvubuka either mukwate ko muyambe mbeko kyemutuukirira than okumusikata agwe.
ekyo kituse nnyo ku bakyali bange nti oyinza okunaaba n'omuwala like bamaze emyezi naye nga atandise kugwa okitegeera siganye mbu bwawe waddeyo okumulabirira naye waliwo ekiteetaagisa bamama sometimes mina okukwata buli kimu nga ye mukisanze ku layini yakyo ne mutatupapya naffe tuba twagala sigaye waliwo tomwana tayagala kumuwasa gyali aliyo kati si ekyo naye naffe tuba tukimanyi nti olina owasiibwa naye just mbeera ne process so waliwo nga omusolo omuntu asobola okuspendingirako emitwalo 3 naspendingako 1M tekitegeeza nti nze ow'ekkumi sijja kubeerawo n'ow'ettaano ajja abeerawo n'ow'ebiri gy'asobodde so you are supposed to give that person respect kusinziira mu mbeera gy'ajjidde ne gy'ali sigenda asobola kuaffordinga kintu kya 2M ogenda kuntuma kubba nsobodde 2 nsobodde 10 tugende n'ekyo if you can't then the world is large. The world is large. Is there anyone mu bantu bano be wali odetinzeeko eyali akuwadde headache eyo n'owulira ng'ono and what is that? Of course omuntu gwe nali nkwanyeko twali mu high school ali muwala yali ava mu western gwe yali omwana yampa headache lwaki tomutanga mulungi nnyo? No yali muwala mulungi of course naye stand to lose her. I wouldn't because n'engeri gye namufunamu ye like yalinga competition twajja najja ku ssomero nabasanga already essomero yatandise so ng'omanyi ebiwala ebinyankole kyali kiwanvu kiri awo kinyankole so kali nesanga bakyaliiba ng'omanyi bakyaliibo bagamba mwana omanye kiri ku ground tulinawo tulinayo block yeah boy nosobola ogivuga ne bagamba manje just give me like 2 weeks tulabe kyatandikanga competition so wins the brain yeah nechi ending up nga nza okuta ebisomolozo bya Audi so after that netupone oli omwana boy agwabanya akole you know that omwana twa competing ko twatuka ku level nze ne competing ko n'omusomesa atali home nengo malakoti just no zen abasomesa bateekamu obudde ebintu ebisinga juli wefuna obudde naye buno obudde ngenda kakasa nti nemalayo kubulya buli kimu kati ekitegeeza kati wona avaawo kiri gye ogenda somewhere nolowooza ne anoga ebyaŋŋambye biri bitya so twali tusobola kumpiringa n'abasomesa wansonga ozwebwagira nti omusomesa omu ate yali ansomesa GP that time so yampita one time nabiŋŋamba neseka gwe muno nagamba vako ono omuwala biki omuyita otya beeko kyokka nga naye amukutte ejasi ng'omanya asomesa abavubuka mugamba ize tunalabagana omanyi sometimes ebintu ebyetagamu kusindika nalina okusoma malirize enveeko oli ali musomesa era asobola okukola ekintu kyonna nze nasigaza muwala nga mutuula mubuulira amazima ng'omanya abawala mwegaananye so he used to deny every time nenga nalina bakyaliibe nga nabo bakyali bange so they come and tell me you know what Elvis bali bamuyita Rorin ngamba Rorin ali ne Mr. Peter mugayi is okay singa ninda preps mugayi you know what wanga biki ono omusomesa wazeeyo ngamba yadde ali mukunkochi nga so emu yali ampadde ku buzibu competition kali Steve nnyo kuba she was good yali kamuwala mulungi so yali na netball yesomero so nga she was good naye nga yali stiff competition naye at the end byonna tubireka obulamu ne bumovinga so yabakazi relationship sometimes they neonya aba stressing up for relationship there is time for everything twabera nga maisi nga tugamba mugera tuka ku university muliye mukowe so twatuka ku university naye olaba baliyo nogamba wayi katutambule n'ekiriwo